mutya? Tusanyusa okulaba. Kale, happy Easter. Happy Easter indeed. Amina. Hallelujah azuukidde. Tukusanze wano ku St. Agnes. Of course, naye Mukama waffe bw'aba azuukira, Yesu Kristo tulina ozuukira naye. Era neebaza abantu bonna bannange, abakatuliki bannange, abasiibye, mwebale kusiiba mikwano. Mwebale Mukama azuukidde, aleluya, aleluya. Mwebale kumalako kisiibo. Amina. Basically, kiki obadde osinga okuyaayaanira mu kisiibo kino wakati mu kwenenya n'okwegayirira? Bingi nnyo. Bingi era ng'omuntu yenna abaako n'ebintu ebyayaayaanira Mukama akyuse, Mukama atukyuse ffenna. N'ekisinga obukulu Mukama akyuse abantu emitima. Tufune emitima emirungi. Emitima egitatemula bannaffe, emitima egitalyazamanya bannaffe, emitima emirungi kyekisinga obukulu kwa Mukama mukimanyi nti akebera mitima. Tugenda mu kalulu batugambye mu kanisa nti Mukama nga wazuukidde abantu bazuuke n'obumu. Kyogerako ki nga tugenda mu kalulu? Of course, Father kyayogedde sikiddamu nga bwagambye nti abantu bazuukire n'obumu era tubeere n'obumu. Wakati mu kukwatagana obumu ng'abantu watandise okubeerawo embiranyo wakati w'abayimbi n'abawagizi, era ekyokulabirako ye muyimbi Alien Skin abawagizi gwe baakubye obudde buno ali mu mbeera mbi. Oyinza kyogerako ki? Musabira Mukama atuuke, Mukama amusuuse. Amesejja olina eri abawagizi? Abawagizi bannange bulijjo mbibagamba mbaagala nnyo. Mwebale kutwagala, mwebale kubeera n'eddiini kyekisinga obukulu, mwebale tuwagira kyekisinga obukulu. Abayimbi oba bannabitone bettanidde okwesimbawo, gwe olina ekitundu kyogenda okwesimbawo omwaka ogujja? Nedda nnyabo. Lwaki? Erinnya Honorable nga livuze nnyo mu byalo eyo buli wamu. Honorable Maama Irene. Abantu baabukuwa. Mwe abatabeera mu byalo mulirabye mutya? Tuliwulira. Nedda bannange. Wali osuubiza nti omwami kaabeereyo sisuubizangako. Omwami kaabeereyo abeereyo nja muyambako naye nga mpagira kyonna kyakola omwami wange kubanga agenda ku kisanja ekyokubiri muwagira era musapootinga mu buli kimu nja kubeerayo. Mukama amuteremu obwangu era kyaliko nange kyendiko ku mulamwa gw'abantu nange gwendiko. Amina tweyanziza. Reverend Father Joseph Lugobe, omukulu w'ekifo kya wano St. Agnes Kibima Kindi. Olwaleero emikolo gyaffe gyonna nga bugiri kiti tubadde kiika amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo. Emikolo gino gibadde mirungi gyatandise n'emikolo egyasoose waliwe wetubadde Eklezia wetubadde tusula mu biseera bino wetwagala okuva tube nga tujja wano. Naye ng'ekinyusi ky'olunaku luno kyekyo nti Mukama waffe Yesu Kristo azuukidde. Bw'azuukira bw'atyo nga bw'azuukidde naffe kyaba tukubiriza naffe tuzuukire. Tubadde mu bulamu obutali bumu, biseera bye tugenda mu kaseera ak'akalulu, owulira kino owulira kiri, obukuubagano, obundi nayogerera kino nayogerera munne kiri, ebyo byonna twagala tubireke emagombe tuve ku bajja nga Mukama waffe Yesu Kristo bw'azuukidde nga mupya. Naffe twagala ebyo byonna tweyise obulamu obujja. Akaseera ke tugenda mu maaso bannange kakazigizigi twagala wabeerewo kino wabeerewo kiri, tutandise obubonero omu okulaga nti ebintu tebijja kuba birungi n'ebisobola okubeera obulungi. Amazuukira gano tuwanjagira Omukama Katonda Kitaffe ffenna gabeere nga gatuzza bujja. Bye tubaye tweyisaamu, bye tubaye tukola bulijjo, empagi zaffe ez'essatu kwe tubaye tutambulira, empagi ey'okusiba, empagi ey'okwegayirira, empagi y'ebikolwa ebirungi tubyongere mu maaso. Uganda bwe byo tuwetaaga awo wali ekinyusi kya byonna. Mbaagaliza mwenna amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo gono ag'essanyu tubeere mu bulamu obwo obujja azuukidde ku lwaffe ffenna, era obulamu obwo obujja bwe twaga tubeere nga tutambulire nga bannayuganda ate n'ensi yonna okutwalira awamu. Mwebale nnyo mwebalire ddala okuza amazaalibwa gano amazuukira gano, era tusaba Omukama mwenna abamperekerere bulungi, abantuuse bulungi, buli omu alina malayika we omukuumi oyo abongereko n'omulala abatambuze bulungi, abayise bulungi ne mu biseera byonna ebisigadde, atuyise bulungi mu kaseera kano aka kampeyini, ate atuyise bulungi ne mu kalulu ffenna ke twesunga. Mwebale nnyo
mwebalire ddala. Father, abantu babeera mu kisiibo wano baba beeyisa bulungi. Wekiggwako empisa tetumanyi ziragawa. Kiva ku ki? Ekyo twaga tubeere nga tukubiriza abantu. Abamu balowooza nti ekisiibo kyokka kye tubeeramu wewateekwa okuba nga tweyisa bulungi. Naye tubakubiriza bw'obadde mu kisiibo yongera okuba nga otambula bw'otyo. Bwe tunaddayo ate gye tuvudde kuba ye Mukama gy'atujje n'atuteeka mu kitangaala ate kinaabeera kya nnaku okuba nga tudda mu nzikiza. Bakubiriza ekisiibo kiwedde naye bw'obadde weeyisa ebikolwa ebirala by'obadde okola. Ebikolwa ebikisa by'obadde okola. Oluusi n'ojjayo olunaku n'osiibako ne weegayirira mu okusingako nga badde okola. Kyekyo kijja okuba nga kitambuza Uganda yaffe. Erinnya Lubega Dennis nga nkolanga amyuka ssentebe ow'emu ku kwaya wano ku St. Agnes Catholic Parish. Wano we tuli era twakava mu mmisa ey'amazuukira oba giyite eyaniriza amazuukira ekiro wano ku St. Agnes, era nga ababadde bayimba emmisa be ba Friends in Christ, era nga nabo bavubuka abasalawo okwegattira awamu mu kibiina ekyawamu n'okubeera nga beesitula mu mbeera eza bulijjo awamu n'okubaako ebintu bye bakola ebyekisa eri parish yaabwe. Mu kaseera kano nga tuli mu mazuukira gaffe ddala mwe abavubuka tulina okusomozebwa kungi ng'abavubuka, olumu okusomooza okwo kugenda ne kutujja ku Katonda, naye nga abantu tetwandivuddenga nnyo ku Katonda kubanga tugambibwa nti Katonda ye byonna, era n'ebyawandiika byonna bye bitugamba nti tuteekenga nnyo okukkiriza mu Katonda waffe eyatonda eggulu n'ensi. Kati buli tubeeranga tuyina ebitunyigiriza twandibadde nga tujjukira nnyo Omukama nti buli kimu bwe tuba tuzzeeyo ne tukimugamba oba oliawo asobola okukolawo ekyenjawulo n'abeera nga atukolera ebyamagero ate n'atujja ne mwezi embeera ezitunyigiriza ze tuba tukola ki ze tuba tulimu. N'ebiseera ebisinga abavubuka buli lwafuna ekizibu nga atandika kolima, atandika kuwoza nze Mukama yanneerabira, nze Mukama tannyamba, nze ne bwe nkola ki, ebintu ebyo ne weekanga nga bitujje ku ki, nga bitujje Katonda. Naye ng'abavubuka nyongera okubakubiriza nti bavubuka bannange bambi tetuva Katonda kubanga Katonda ye byonna, era nga ebitabo bwe bitugamba nti Yesu atugamba nti ye kkubo n'amazima n'obulamu. Akkiriza oyo ye akkiriza Kristo Yesu ajja kuba alina obulamu obukola ki, obulamu obujja. Baagaliza amazuukira malungi mwenna yonna gye muli. Lubega Dennis ly'erinnya ku St. Agnes Catholic Parish. Linnya lyange Zena Legend Florence nga neesimbyewo ku Woman Council LC3 Makindye 2 nga nina zones 6 mu Makindye 2 omuli Muswangali, Kereziya, Kanisa, Dubai, Chipamba ne Madirisa. Obubaka bwange eri abakristu naddala ab'omu kitundu kyange kino ekya St. Agnes Kibuye Makindye Parish, mbagaliza Easter ennungi okusookera ddala, ate ekirala njagala okubayozaayoza okumalako ekisiibo. Ennaku 4 si kyangu, bangi batuuka wakati ne bakola ki, ne bapondooka n'agamba nnaku nnyingi oba oliawo ng'alina kye yali asiibye then n'apowa, naye nga njozaayoza abo bonna bonna abasobodde okimalako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era olunaku olwaleero tuzuukidde ne Yesu nga bw'azuukidde naffe bwe tuzuukidde, ate era tugenda kutambula bwe tutyo paka tetugenda kukyusaamu. N'olwekyo mwenna bannamakindye 2 mbaagaliza olunaku olulungi, mbaagaliza emikisa gya Katonda, mujaguze bulungi kubanga si ffenna nti tuli balungi oba oluusi mubeeramu n'ababi, naye mbaagaliza olunaku olulungi ng'abamakindye 2 era nze nga kansala wamu addako 2026 neyanzanye. Oli ku kaadi ki? Ndi ku kaadi eya NUP, that is National Unity Platform. Yes.